abalabi baffe abalungi abadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Yankoseeki pulezidenti w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga the Mix Media. Ate bambi gwe omupya subscribinga, likinga, sharinga, osubscribinge okone ku kade omale onyige all. Gwe omupya bambi tumirako abantu abali e Uganda, e Masaka, e Kenya, e Tanzania, e Rwanda, e Burundi, e Qatar, e UK ne Dubai ne Canada. Tubaagala nnyo. Nyongera okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 24 January 2025 King Saha agenda kubeera ku Cricket Oval ng'atukuba omuziki okuva eri gye yatandikira paka wano wetuli, eri gye yasookera ku zisigino, ku zigundeeze, ku mulirwana n'endala ennyingi nnyo. Tugende tumuwagira Friday gya Cricket Oval tugikube tugijjuze tugyabye. King Saha Mansour Semanda. N'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga by'omwami amanyiddwa nga Moses Lubulwa aka Luba Events. Ngono mutegesi wa bivulu naye nga teweerabira ku likinga, commentinga, ku subscribinga, ku sharinga na followinga the Mix Media. Mwabagala information eno abambuuza owaayo omujja oddawo mu kati n'otula n'otulimba nedda, genda ku Forbes Magazine, information ono abeerayo. Nze neeyama okumubawa Forbes Magazine. Genda ku Forbes Magazine, genda ku Forbes Magazine, genda ku Google oteekemu Forbes Magazine, oteekemu ekintu kyoyagala, information ono abeerayo. Nga n'olwaleero mbaleetedde ebyomugagga by'omukulu Luba Events byavuddeyo byatulaze. Ono amannya g'amatuufu ye Moses Lubulwa, abangi bwe mumanyi nga Luba Events, nga ssente asinga zijja mu bivulu byategeka oba mu bivulu byagula okuli eby'abayimbi abo bannakatemba nezi expo zategeka nga kasimbi mwasinga okukajja. Ono CEO wa Luba Properties Limited ng'esangibwa ku Gayaza Road Empereerwe, nga weesangibwa mu Kampala District, ng'atunda ettaka, amayumba, poloti n'ebintu ebirala bingi nnyo. Nga Luba Properties eno kampuni yebooya ng'aludde nayo naye abakozi bangi beekozesa okuli abakyala n'abaami, okuli basaveya ababasenda. Gye kampuni eno wamma toginyooma, ng'ate erudde mu nsiike ng'eweereza emyaka egisukka mu myaka 10 n'okgenda waggulu, ng'esangibwawo Mpereerwe. Ya kampuni eno etunda amataka n'amayumba, ebizimbe, yiye era akasimbi akajjiramu ddala buli mwezi. Ye Luba Properties amanyiddwa nga Moses Lubulwa. Luba Event ng'eneetegeka konsati z'abayimbi bannakatemba z'expo. Twamulabako awo mu nkuuka ng'agitegese. Emyolese ono omwami asinga ennyo gitegeka awo egya CBS, era abeerayo nga takoze mwoleso gwa mulundi gumu, nga wano wasinga okuteekeramu obukugu mu mwoleso. Musajja mugezi nnyo era akasimbi akajjiramu ddala. Ffenna tutera okumulaba mu myoleso gino abeerawo buli mwaka agutegeka era aguvujjirira, era ateeramu ddala akasimbi ke. Ne mujja ne mulambula ebisolo, ennyonyi n'agiteekawo. Kyokka mwami Luba oli w'amaanyi nnyo. Ono mu kugula konsati z'abayimbi abo abanene yeekaasa, ssente mwasingira ddala okuzijjira ddala. N'agigula konsati yo, gwe n'ojja n'oyimba buyimbi, ye n'adda ku mulyango n'asolooza kasimbi. Aguze konsati ennene nnyingi nnyo okuli ez'Abakamiliyoni, ba Bebe Cool, ba Kenzo, ba Shiba, ba Spice Diana n'abayimbi abalala bangi nnyo, era akasimbi akafunira ddala. Atunda poloti mu bitundu eby'enjawulo okuli Hoima Road, Gayaza, Entebbe, Kakiri, Jinja Road, nga poloti ze zitandikira ku miliyoni 8 okgenda waggulu kutuuka ku miliyoni 12 nga za kyapa wabula si bulagaano, ng'ate osobola osasula mu kibanja mpola paka woomalayo. Ng'ayina exiteeti ezo ennene, olaba exiteeti y'e Gayaza, olaba ey'Empigi, olaba ey'Ejinja Road, ng'ebintu bye bya mazima. Akulambuza, emmotoka zibeerawo ku poloti, n'osasulayo akasente akatintini ak'amafuta ne bakulambuza. Poloti olabira ddala nti azigiramu ddala akasimbi. Ayina ekizimbe kye nga kino kisangibwawo Mpereerwe, Gayaza Road, Kampala District, nga kya myaliro 3, nga kikye n'abantu abalala kuliko abantu abapangisaako wansi. Ekizimbe kino kya bizinesi era wookiraba kiriko ebigambo Luba Properties nga kisangibwawo Mpereerwe. Ffenna tukimanyi ekizimbe kino kiviiramu ddala akasente era nga yakizimba
kimazeewo ebbanga nga kiri ku kkubo bulungi nnyo. Sigamba nti byakuyingira eri mu nzigota. Abamanyi Gayaza Road ekizimbe kino mukiraba kiri mu kkala ya bbulu era akasimbi akajjiramu ddala. Alina rentals mu bitundu ebyenjawulo okuli Gayaza Road, Ntebe Road, Mukono, nga kuno luumu zino za single room ne double room era olaba akasimbi akajjiramu ddala mu rentals zino, ng'ate n'okuzitunda atundirako rentals. Oba oyinamu akasente nga tatunze za mulundi gumu oba ebiri, rentals azijjiramu ddala akasimbi. Nkugambye genda ku Forbes magazine, information eno ebeerayo. Atunda ettaka mu bitundu ebyenjawulo okuli Hoima Road, Masaka Road, Jinja Road, nga lino asooka ddirimirako n'ateekako ka farm, oluvannyuma n'alitunda n'alijjamu akasente. Ettaka nalyo alitereddemu ddala akasente era akajjiramu ddala. Atunda amayumba nga kuno okuliko rentals, zi flat, zi warehouse n'ezino ennyumba ezaffe ze twagala okusulamu, nga ggwe teweemenya na kuzimba, okwata bukwasi kasente n'omusasula nga byonna bikuweerako n'ekyapa kyako. Ye mwami ono Luba Event. Alina emmotoka ezikola emirimu okugeza ezo z'okuluba properties ezirambuza abantu amataka babeera baagala okugula. Alina emmotoka ezo za event ezikola ku events singa abategeseeyo ekivulu. Emmotoka ezo akasimbi zikajjiramu ddala. Alina events ng'eno erina amataala, sound, stage, obutebe ng'era akasimbi ekajjiramu ddala. Alina poloti nazo azitereddemu ddala ssente nga zino zize nga ziri mu Makindye, Gayaza Road, Mpigi nga zino zo za kutunda, sako n'ezo zize z'alina onga omuntu ze yasooka okwegulira. Alina ennyumba nazo azitereddemu ddala ssente nga zino ennyumba zitunulanga mu lunawoosana n'ozeerabirako nga zize za kwebakamu, ate ng'alina eziwera. Social media okuli TikTok, Twitter, Facebook, website azitereddemu ddala akasimbi kuba abeerako ku TikTok ng'alaga abantu bannaye mugule poloti, bannange mukole bwe muti, ayagala okukuntira ettaka abeerako. Olabya ddala ng'agitegeerera ddala. Emmotoka nazo azirina eziwera, ezo zennyininyini ezize ezimutambuza ez'eswaga. Musajja mulimi ate era mulunzi, alima emmere eŋŋanda, alunda ebisolo, embuzi, ente, nabyo abitereddemu ddala akasimbi. Alina taxi ne bodaboda nazo akasimbi zikaleetera ddala, wabula nga talina emu, alina eziwererako ddala. Alina apartment nazo azigiramu ddala akasimbi, nga zino azeezimbira, abamu ne bazisulamu oba abantu ne bazisulamu n'omuwaayo akasente nga wamma zitunulanga muntu nga zitudde ku 10 ku 10, 5 ku 10, 2 ku 10, nga kuliko ne parking ne security ebeerako. Apartments nga ziri mu bitundu ebyenjawulo. Ono alina bu small business obwo nga nabwo buviiramu ddala akasimbi. Obwo bulimolimo obutinitini bwe tunyooma abulina era akasimbi kaviiramu ddala. Nyongera okubajjukiza agala information eno genda ku Forbes magazine, amawulire gano gabeerayo, ebintu bino bibeerayo. Naffe kwe tugatta lisaaki omutinitini kwe tuteekamu, tetukoma kuwa Forbes magazine. Okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine guno gulaga mwami Luba Events abangi gwe tumumanyi nga Moses Lubulu akasimbi asinze kajja mu events sako n'ebyo bu business obutinitini bwakola, ng'okunoonyerezebwa kuno kwakolebwa nga 6 January 2025. Ye mwami Lubulu wa Moses. Towerabira ku subscribinga, ku likinga, commentinga, ku sharinga na ku followinga The Mix Media. Gw'omupya subscribinga kona ku kadobere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo. Nyongera okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 24 January King Saha agenda kubeerawo ku Cricket Oval nga tusanda buli omuziki okuva eri gye yatandikira ku zigundeeze, ku bamulirwana, zi hello ekimala n'ennyimba endala nnyingi nnyo ng'ate awerekeddwako abayimbi bangi ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakibawadde ng'ekirabo ng'ennaku z'omwezi 24 January. King Saha Mansour tugendeyo tumuwagire. Ntumira Kawuka Saggaddeewo, Shira Rose n'ab'e Masaka mwenna n'abaali baffe abalungi abadde Mix Media, Fred Lumbuye, Umaru Kiseka, Masaka Jenadi Weya, tubaagala nnyo. Abantu b'Emmengo tubaagalira ddala bulungi nnyo era mwebale na kuweereza. Ate nga nnyongera okubajjukiza n'abayimbi bangi abalina ebivulu tugendeyo bambi tubawagire. Amannya asigadde yankose eki President w'e Masaka City. Forbes magazine nkiddamu information yabeerayo. Sinza atula mu kati n'egiya, gendayo okebereyo osome lwankubadde mmwe temwagala kusoma naye nga information yono abeerayo. Tewerabira ku subscribinga, ku likinga, commentinga, ku sharinga na ku followinga The Mix Media. Gwe yakikoledda oli w'amaanyi nnyo. Sharinga, following
followinga, gompya subscribinga kona ku kade obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo. Buli kimu kye tusuulayo obeera ofuna notification, n'obeera ku alert, n'obeera omubuufu, n'obeera ng'olaba buli kimu kye tusobodde otteekayo. Sigenda sukkawo wano, baagaliza wiikendi ennungi. Amanya n'eddoboozi Uncle Sseeki, pulezidenti w'e Masaka City. Mubeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Happy New Year. Bye bye.